Okay, mukulu Senkubuge wasuze otya no ssebo abale ku bantu yokedde. Muganda wange w'emukono mbasaasira nnyo ku mbeera gye mulimu naye ate eno yo embeera si mbi nnyo, abantu bali mu ssanyu naddala famire eyabaddemu abaana abana okulabika nti omwana ono yazadde muyita mwana kuba tanaaba kuweza myaka 16 nga yabadde mutuuze w'e Butalejja era nga yasobodde okuba nti azaala abaana bana bonna nga bawala. Mukulu Senkubuge nayogeddemuko n'omusawo atwala district y'e Butalejja omukulu Musiho Adam n'ategeeza nti teenage pregnancies ziyitiridde nnyo mu bitundu bino eby'e Butalejja n'okuba nti abazadde bafumbizwa nnyo abaana abato era nti bafuna abaana abatanaba kutuuka myaka 16 abalina embuto mu malwaliro gaabwe wakati w'abaana 10 n'abaana 12 buli lunaku. So aga nti kino kiralikiriza district era nga wenjogeera bagamba nti bongeddemu emisomo okusomesa abaana bano obutwenyigira mu kuba nti bafuna embuto. Tuyukira ono yabadde wa senior 2 naye nga ate yamufunyisa olubuto wa P7 dropout era nga oluvannyuma lw'okuba nti yalemererwa ssente ezeyongerayo mu secondary n'aba nga branchinga n'adda mu vocational school era nga ali Kabera Maido muvubuka ono ajja asomera myaka 17 nga yabadde nti yamufunyisa olubuto. Anancha Mwajuma myaka 16 ono yazadde bamugyeyo mu bitundu eby'e Busolwe naba nga bamuleeta Embaale gyali okuba nti balabirira abaana naye abasawo bategeeza nti abaana bonna balungi tebalina buzibu bwonna okuggyako abakulu abaddwaliro bagamba nti beeraliikirivu webanga nga basiibudde omwana ono tebamanyi ngeri ki gyagenda kubanga abawaamu amata n'okubanga abawe ebbugumu. Jjukira omwana alina okubeera ku kifuba kya maama naye kati essaawa zino bano bali bana tebamanyi mbeera kyana bakwasaganya era awo obaviirira bagamba nti bazira kisa bonna asobola okubanga bayamba omwana ono baveeyo n'omwana mwennyini yagaye nti asaba obuyambi kuba ye yali yeetegekedde kumpi baana babiri bokka be baali bamugambye be baali mu lubuto by scan naye kyamwewunyisizza okulaba nti azaala abaana bana. N'ekirala kiri nti omusawo yasabye nti omwana ono alwewo okuddamu okuzaala bano abaana basobole okuba nga bafuna kukula obulungi baleme kubanga bataataaganyizibwa nga ate azadde omwana omulala sinakindi n'okuzzaako abalala babiri oba abana ate ekisobola okuba nga kitaataaganya bano abalala okuba nti bakula naye nga wenjogerera embeera y'abaana bo ekyali nnungi tonaba kufuna ripooti yonna mbi. Omwaka oguwedde era nakolako ripooti waliwo omukyala yali mukyala mukulu yali wanamisino naye yazaala abaana bana naye ate ye omwami we weyawulira nti omukyala ono azadde yamuddukako n'adda mu bitundu eby'e Kenya era n'amulekera obuvunaanyizibwa bwonna n'oluvannyuma lw'okumuteeka ku mawulire omukyala ono yafuna obuyambi obuweera ddala obukadde ndooza bwaweeranga 20 naye omwami we yawulira bw'atyo n'agamba nti omukyala afunye kasente n'avaayo e Kenya gye yali addukidde n'akomawo n'agamba omukyala wange nze alina omulabirira biki naye nga mu kusooka kwo yali amudduse naye ono ye omuwala yatugambye nti muvubuka babbaawe yamukubidde ne kasimu n'amukulisa abaana era kyemmanyi nti bo bali wamu tebalinga oli omukulu eyali yadduka ku mukyala we. Akatuulireko katono nnyo omuwala ono ng'ayogerako neddi n'omusawo ng'annyonnyola ku ki ekirina okukolebwa ku baana bano oluvannyuma lw'okuba nti bazaaliddwa mu mbeera gye babadde tebasuubira. Amanya gange bampitanga nkyanga atuviiridde Butalejja district nga nazaalidde tuviiridde Butalejja district nga nazaalidde Busoolo mu ddwaliro zaabadde essaawa 3 ez'ekiro.
Neeyaza Katonda nazadde bulungi kati kaazino mpulira bulungi kati n'abaana bange bali bulungi naye era kisobola okubuyamba. Nazadde abaana bana bonna bawala. Bulijjo mmaze ngenda mu ddwaliro nga baŋŋamba ngende ku sikaani nga buli we ngenda baŋŋamba abaana babiri. Nga buli lwe ngenda mu maternity batugamba tugende mu sikaani naye nga buli we tugenda batugamba abaana babiri. Kati mu kuzaala neezaala bana. Comes to the babies. Since she has been able to carry the babies to term, assuming that her nutrition has been up to date, we assume that the babies will also be, they will also grow well. Of course, remember that looking after a baby means when the mother is also psychologically upright and able to. So in the event that this is a young mother, she's not ready for these babies and so on, maybe that is what is going to affect the development of the babies. But nutrition-wise, probably those babies have acquired what they could have acquired, and we are going to put them on multivitamins because, like all other babies who have been born early, they must be they haven't gotten enough nutrients yet to support them. So we shall be able to give them some multivitamins and the feeding. Okay, embeera bwetyo bwe yabadde mu ddwaliro e Mbale era twamazeemu eddakiika zadde 10 zokka mu ddwaliro. Ojjukira eyo woodi y'abaana ababeera ba prematures nga tebakkirizaamu bantu kumalamu bbanga nga toli muzadde wa mwana oba gwe alabirira. So twagenzeemu naye nga twamazeemu eddakiika, batuwadde eddakiika ezitaaka wansi wa 15 tulabike nga tukoze bye tukola tuveemu olw'embeera ebeeramu etali nnungi ku bantu abalala abayingiddemu olw'obwana obutennyo obubeeramu. Ku Lusenkubuga embeera bwetyo bweri eno mu bitundu ebya Elgon. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.